Ekyawaka yakimentioningako bate yakimentioningako. Ekyo teyakyogerako ye oba ekyamuli mu kamwa kuwunya kyokka. Tiyamindinga na bye mukoze. Ekyo ekyamuli mu kamwa kuwunya kyokka. Said this man we can't even allow him to see what we are dancing. Yeah. So it was too much. It was too much. He was straight to that crew Bakunta. Now you guys are very unprofessional. You cannot leave such a clip because you want ratings and humiliate young kids. Minors. Mugena kuta esteem y'abaana abato balekerawo okujja mu competitions zino because you're humiliating them. Yensonga lwaki Farouk olaba nti zino competitions zijja abaana ne baziwangula and they stop there, they never be stars because bano bakola sente na ratings, they don't have an after system otegede nti competition olugwa what next for this winner. Abaana amu ne sente bazifuna mubawo emitwalo nsima milioni n'omubalira mbu twakugiddeko studio ya milioni 2. You mention a lot of funny things. Ngenda bakola ku mannyo gaabwe paka we bali kaddiwo paka we bali fanange wendi bankyaliwo amannyo gaabwe gali covered tebaliddamu kukwata mu nsawo yaabwe for free kukola ku mannyo. Ogenda bakola amannyo. Ngenda bakola amannyo for free for the rest of their lives. So Alex Mukula, I thank him because he's the one who's right now here. But don't lose hope. Don't lose hope. We're not gonna lose hope there. Okay. Yeah. Okay. Alex Mukulu omuwaye kagambo ki? Nze njagala kumwebaza. Nti ki? Kuba singa teyatugamba ekyo kigambo kuba tetwanituuse wano we tuli saawe. Dr. Serumaga John Vianney, people call me Dr. Smiles UG on Instagram, Facebook. When I saw this kid's story, I was really touched, really inspired. So I decided to give them free dental treatment. I'm going to cover their dental treatments for the rest of their lives, dental insurance for the rest of their lives. Thank you. In case of anything concerning dental, concerning your lives, I got you. Thank you. I got you. So Yeah. where is this hospital? Bukoto Chisasi Road on Chirabo Complex, second floor, room 223, Pasha Dental Surgery. So why did you decide to do this? You know, when I was starting my career, when I was beginning my career, I got a lot of challenges. People undermining you, people hurling insults at you, people putting you down. But in all that, we really pushed through and made it. And it is those situations, those things that came into our lives that pushed us to where we are right now. So when I saw such a story, it really resonated with my life as well. And I felt something in me pushed me to really help these people. And at the end of the day, it is service above self. We are health workers, and we need to put people first. We need to put patients first. Yeah, so it was a privilege. I had to. So what are you going to do right now? Today, I'm going to be doing a dental checkup of their teeth. Then after, we are going to book an appointment, and I work on all the issues that I will have found out. Yeah. Sorry, don't fear. Blows, just air. Okay. Faith, Retain roots of 4-6. You just chat, You just patient 1, patient 2, patient 3. Okay.
He needs some scaling and polishing, marginal gingivitis. Okay. And he needs a feeding also. He has some feeding on the lingual aspect of remove these yellow stains. So he'll come back for scaling and polishing. Doesn't need any feeding, just needs cleaning and extraction of retained roots of phosics, which will replace later. Yes. Okay. On Sunday, please keep time. You can come at as early as 10. We'll be open and be working on you. Don't come with any money. All right. Yeah, you just have to come. Yeah. Israel, then. God is doing wonders. You called Israel. Extend a little bit up. Okay. Hello, how are you? When did you last visit a dentist? You don't? Okay, let me have a look and see. Open wider. Surprisingly, your teeth are really clean. I don't know what I'm even going to do. Okay, open a little bit wider. Occlusal cavity. 1.7, And also you might need some cleaning, scaling and polishing, some marginal gingivitis. Okay. That is all. We just need some cleaning and filling of one tooth up. There's nothing else that needs to be worked on. Okay? Are you okay? Yeah. Are you calm? Don't fear. He needs scaling and polishing and one filling. Okay? Yeah. Thank you, Katini Wagulu. Hello, how are you? When was the last time you visited a dentist? This is my first time. It is your first time. How lucky. How lucky I am to be the one. Okay? Let me have a look. A little bit. Open. Open wide. Open wide, very wide. He just needs scaling and polishing, that's all. His teeth don't have any caries, Just needs scaling and polishing. Yeah, I think we are done for that day. Come Sunday, 10 a.m. Be sorting all your dental issues. It's the other one, I think he eats a lot of meat and whatever. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baramusiza muna abatulaba yenze Sakozi Farouk wano wendi ndi wa Dr. Serumaga oba ngomita aka Dr. Smiles. Dr. Smiles. Kwisa bulamu siwe kiri. Tuli wano ensonga tulese y'abaana bano ababadde mu competition bwe mwalabye online. Gundi Alex mukulu n'abagamba bawunya. Kakati muganda bunoke n'ankubira n'angamba abaana bano twagala kwekola mulimu tugize tubatwala ku Bintu. Kati tuli wano doctor atunnyonnyole ye yakwataganya atya nabo ofa kijyabawadde kiki kyabadde abakolako wano Dr. Nsensokula. Hi Sebo, nice. How are you? I'm okay, how are you? Ogambate Doctor? Ndi bulungi Sebo. Emirimu gigamba kitya? Tugezaako. Okay. Kakati wasooka weeyanjulira abantu okutegeere gwani. Amanya gayinze Dr. Serumaga John Vianney. Ndi musajja Muganda neddira nvubu akabbiro njovu. Okay. Mweno era gye tulimu eya social media. Yeah. Ojja kumpita Dr. Smiles. Dr. UG. Smiles. Dr. Smiles. Atereeza smiles z'abantu. Kyemba nayita Dr. Smiles. Okay. So abaana bano nabalabye ku social media okwo, nalabye ka video ako kankubye wala. Neŋŋamba kyekyanidde kubeera bwe kiti. Ate nange mbulamu bwange mbwe ntambudde ndabye ebintu bwe bityo nga bihappeninga ku bantu bangi, nange specifically bakuvuma ne bakuyisaamu amaaso ne bakukola ki. Oluusi bw'obanga oli wa mutima munafu okomaawo n'otapushinga genda mu maaso, naye nze ndaba ebintu bwe bityo bye bitupushinze
okufuuka we tutuuse. So kati that's the reason why mbaleese waneeno nemba offering a dental treatment for the rest of their lives. Menda bakola ku mannyo paka we balifa bwe ndiba naye nkyali mulamu. Ngenda bakola ku mannyo gaabwe paka we bali kaddiwo paka we balifa nange we ndiba nkyaliwo. Amannyo gaabwe gali covered, tebaliddamu kukwata mu nsawo yaabwe for free kukola ku mannyo. Ogenda bakola amanyo. Ngenda bakola amanyo For free for the rest of their lives. Because at the end of that day, abasawo tuyina kulembeza mulwadde. It is service above self. Yeah. Oyina kulembeza mulwadde. Naye nze even before this, nze ndi muntu ayamba abantu. Yeah, true. Ndi muntu ayamba abantu. Wano wendi, it's not my my clinic, but I'm employed, but I help people. I help people when banfunye obusobozi. Thank you so much. Kale. Kakati kyakuyiga kiki kutufuna mu bintu bino. Ani yabadde omutuufu mu bintu bino. Oli yabagambye nti muunya oba kuba batabagamba nti bawunya tebandi kutuuseeko. Kati ate opportunity in this guys. I don't know. Kitegeera. Kati ekituufu kyabadde kirina kubeera kiti. Si kikyamu okubagamba nti bawunya n'engeri gye yakipakeginzeemu n'obudde bwe yakyogereddemu n'engeri gye yakyogeddemu. Buli muntu alina ensobi ze ng'omuntu n'engeri gy'okimukola ki gy'okimugambamu. Ebintu ebimu biri very close ku muntu. Ebintu ebimu biri very emotional okugamba omuntu specifically n'obyasanguza mu bbanga n'oyogera n'obusungu obuyitirivu. Ebintu bwe bityo oba n'obalinda nga bamaze buki nga bamaze audition yaabwe n'obaze bayino bagamba naye kino ne kino tekibadde kirungi mu kikwasaganyemu naye tobaswaza tobanyigiriza bateeka wansi okitegeera. So kye yakoze sijja kugamba nti kyabadde kikyamu naye engeri gye yakikozeemu yenkyamu ne timing n'engeri gye yakyogeddemu n'obusungu ng'alinga abagwe baakubye tekyabadde kirungi. Package yourself bulungi. Musajja mukulu abuludde mu industry eno. Ebintu ebimu alina okubanga amanyerere. Yandibalinze. Ono muzadde alina olukusa olubagamba ng'abazzukulu be. Yandibalinze sho neggwa n'ayogera muno. Anagamba mupitira abo abaana abasatu abakoze audition. N'abagamba wano ne wano mukyuseemu. Mujja kweyongera. Dr. Matumali, ekitegeeza Dr. oli specialized ndi musawo w'amannyo specifically I'm a dentist. So kakati wano kiki babaddeko kuba bazze wano leero? Wano bazze ne mbakebera ku mannyo then nendaba ebyetaagisa okukolebwa kati mbakoledde appointment bagenda komawo mbakole ku mannyo. Wano badde okebera ki? Mbadde nkebera mannyo gaabwe kulaba oba galimu ebituli oba makyafu geetaaga okwoza. Bintu bingi bye tuba tukebera tissues nnamu bulungi supporting tissues supporting amannyo nnungi bulungi then kimpe kye nnina okukola bwe bakomawo ne maate kuddamu kukebera nkola bukozi. So balina kudda ddi? Bagenda kudda ku Sande. Dokita, lwaki omuntu asobola okuva mu bulamu bw'ensi eno nga takyalidde mu bulungi kumucekinga mannyo? Lwaki abantu baagala? Abantu abasinga bali ignorant ku by'amannyo. Abantu abasinga first of all abamu bakulidde ku bya habo ate n'abakugu tebaagala it is a culture gye tulina okuteeka mu baana nga bakyali bato okukola kyokulabirira amannyo gaabwe. Ye culture gye tulina okuteekamu kuba kivudde buto omuntu okula nga tayagala kukola kintu kiba kitegeeza tebamukola ki tebakimusomesa ng'akyali muto. So kati nze essira nditadde kusomesa abantu bintu by'amannyo babimenye abakulu babitegeere then n'abato tugende mu masomero tubasomese bamanye nti omuntu alina okufa ku mannyo ge n'ebintu ebirina okukolebwa ku mannyo gaabwe babiyige. Dokita, bale nnyo bale ddala okuyamba abaana bano obawadde for free for the rest of their lives. Yes. Abantu basatu. Ndi musawo. I'm a compassionate person. Yeah, I know. But I'm a compassionate person. I'm a very generous person, and I help people when I can. And because that is ogogwe mulimu faffe ng'abasawo
n'ekirala amarotaractor. Dr. tuyanze nnyo tuyanze nja kunoonyako otuweeyo ka show nga twogera omuntu lwaki awunya akamwa ki omuntu alina ssenya atya okwewala okuwunya akamwa bano abaagala oteekako ebyuma mannyo buno bugundi buno bwa mugaso ki ku muntu ebintu ng'ebyo ndowooza byonna obimanyi. Nja kuba privileged nnyo era njagala nnyo. Nja kunoonya tubeere nga tusomesa omuntu alina ssenya atya ki ekimuviirako okuwunya akamwa omuntu alina wona atya ddagala kituufu bintu ng'ebyo omuntu abeere nga yeebeezaamu. Kale tweyanza nnyo Dokita weebale nnyo weebale. Kale se Buno nsolo ki? Olampola muganda wange. Kyaliko obeera oli ize naye ebintu by'obikola maana magezi. Maani kisa kya Mukama. Kisa kya Mukama. Olampola muganda wange. Sebo. Nkulaba ze online mbeerako nga nkulaba. Jajja ekiri omumanyi. Mukwano gwange Isma. Akwagala nnyo. Nange ate mwagala nnyo kubanga tubeera tupulaninga ebintu byaffe. Mukwano gwange bambi muntu mulungi talina buzibu. Yes. Kati ki ekikuleese wano muganda wawe? Mbadde ndeese abavubuka ba Real Dance Crew baali mu Yolese ekitone. Waliwo Dr. Vianney, he's a dentist. Abadde ayagala bakolako dental check-up. Alabe if he can help them on any dental issues that they have. Bajja kudda kusanda bakoleko thorough treatment, everything on his bill, because he felt touched by their story. It's more of relating because we're not really abasinga tuva mu humble backgrounds. Yeah, true. And so he also came from a humble background, so abaana bano bamukwatako nnyo. Nangamba Bruno jabandeetera, I am going to cover their dental issues, dental bills, anything to do with dental. For a long time. Nze balinga bakyali nga baganda bange nabagambye we twayogedde tekikyali kukiri nti mbayamba kati balinga baganda bange bato bange nti ninawe njagala obbalaba njagala kuza esteem yabwe because esteem yabwe bajjako kitegeera nze we nayogera n'abaana baŋŋamba baali tebasobola fuluma okuvannyuma lwa interview lwe yazanya ku TV ekyalo audition ino gireke ate okubaza audition bagikwata earlier then interview nebe airing wa later so kuva interview lwe airing babadde tebali bulungi. They went through the first trauma ey'okubasuula competition n'ebigambo bye yabaweerekereza Mr. Alex kati ate second trauma yali interview ya airing ensi yonna n'egiraba. It was very hard for them. Ng'abaana abato balabye tekuli aweza myaka 18 abaana bato kyabayisa bubi nnyo. Omu yali abivudde nako ye Omunakenya Dan naye nateekayo post nti mbanoonya neiba waabwe naŋŋamba aba bamanyi n'abanfunira ninjogera nabo esimu gye walaba nkuba ninjogera nabo nimbazaamu amaanyi nimbagamba bajje e Kampala tubeeremu bavimbisemu babeera Jinja. Yes, nimbagamba bajje Kampala nga ono okyalira ku mukulu wammwe nimbagamba mujje mumukyalireko tubeeremu mukole ku interview vimbemu nga njagala we baddayo ewaka ejjinja oba nga bazzeeyo nga baakabi kyemmanyisa awo eno bannayuganda mwebale nnyo kuvimbisa abaana bano bagenda ewaba ejjinja bangambye abantu baali babasikira nga bagamba nti banaaba kati bagenda kuddayo kabi nnyo nga buli mu ayagala kiringa nabo. Gwoli muyimbi Alex abadde mu game eno agimanyi. Alex kye yakoze kikyamu. Alex kuba kino kye yakoze ate kirimo okubayamba kakati kye yakoze kikyamu nga gwe Alex ekintu kye yakoze kikyamu because bano abaana ba minors tugamba baana abatanabaweza myaka 18 endowooza esi emu yange singa yakigambye omuntu myaka gyange kyandibadde oke nti ndi mukulu I'll process it, I'll deal with it. These are kids, they're going through adolescence, you are affecting their feelings. Bali mu senior 2 okitegeera tutunulidde bagenda kuddayo kusomera okusoma tutunulidde bawala be bagenda kwana maaso awo kyabadde omuntu ajagamba nti Alex yayambye abaana bano. Yes, it was a blessing in disguise, but wate ate singa tebabikwata ku kamera abaana abo nze situation gye nabasanga mu state yali mbi esteem yabwe yali egenze nti ngezaako Jesus awo eno kyovula bamba vimbisa buli kaseera njaga bateka ku social media biki
abantu tebakitegeera nti I'm trying to raise their feelings up mumanye nti they are important in this society, they are very important. Akubeera mulimu abantu benalabye abali awo abafuna negativity mu kintu kino nze newaddeyo okubeererawo abaana bano, so temwagala mba posting, mwagala nkole ki, you know. I stood there to help these guys. Okitegeera gwe nawe oba obulira olina engeri gyoyagala obayamba jangu obayambe, naye ate tojja ku peegi yange ate kunvumanga ngezaako kuyamba baana. oli yagambye Bruno keeka kati oyagala yitira kwabo abaana obuukira olwo mbadde sirina nnyimba obadde oyina omuwala waali abadde takola ate akyakuba nina oluyimba ninaba baluyita aliwa lujja ate nga lutambula, you get. Okuyamba is part of me, you know. Mbikolanga lwakuba nti kati lwabana batebe nayambye already baali famous nga mumamanyi ati mbadde nga mbikolera abaana. Nze nabeere nankulabye okumala emyaka nga 7 mubuuza abantu be nankulabye mbawasi nalinga mpa abaana sente nkola biki. It's part of me, that's how I was raised, yeah? Okuyamba abantu lwakuba nti kati bano be nayambye this time nti they are popular kids, yeah? Babadde popular biki, you get. And let's learn mujje nalemesa abantu oyamba abantu by the because koza buli ayamba omuntu alina kyayagala omukozesa kyekibi ekyo. Baana bato tebana banaweza myaka 17 bato, which means bazadde babe bababeereza kubeera bazadde babe bamanyi bali nange. I have to make sure who is going to see these kids abaagaza ki because they are minors. Okitegeera omuntu nakuba essimu nayomba, you know, abaagala abaana mutuweereza abaana atwagala kubakola ng'alinganga kale ogaba obuyambi, yes, naye oligeza obusungu bungi okambu vuma get because I know these kids need help but ate tuleke kubavoola. Ekirala kyenyaga okwogerako, people are saying these kids are popular because of Alex okubavuma biki. These kids are talented era ngenda labanga bazina nabafunidde waliwo ba choreographers abakabe abeyamye okuyamba abaana bano, Walter Ediwizi, Valentino, Nathan Nandaro, bamanya abo bonna benkomenyedde bazinyi bakabi. They are willing to help these kids and they are going to help them nurture their talent. Njagala okwebaza media mwenna mwebale kuwa abaana bano attention. Kyenjagala bagamba abaana bano tebagenda ba disappointing bino bimulowooza hype jambo 1 week. They are going to dance because dancing is their passion. They are going to dance and they are going to create a brand name, the real dance crew. Ani gwe tunenya mu kintu kino producer wa show Alex Mukulu, because show mugamba nti eri live eri recorded, ani gwe tuba tunenya bonna. The whole team is unprofessional. All of them. Diana, look at all the judges, they love to kujako mwami mu eri wano kuside samula banga asika. All the judges. Diana, you are a future mother. Actually simanyo ba ino mwana Diana, but she's my friend. I have lots of respect for Diana. She's an inspiration. I see girls commenting on Diana's things. Abana bato Diana, our mom, Diana, our sister, our darling. You're not supposed to laugh at these kids. These are minors. No muchalo mnaroba yali anyu yali aseka nga baseka ni Diana. Straight to that crew bakunta. Mwina, you guys are very unprofessional. You cannot leave such a clip because you want ratings and humiliate young kids. Minors. Mugena kuta estimu y'abaana bato balekerawo okujja mu competitions zino because you're humiliating them. Muziyitambu mubayamba mubabulira facts. Find a way of addressing facts. Genda nyina kuwaba na Uganda task. Genda olabe America's Got Talent. Olabe how Simon talks to adults and how he talks to kids in competitions. Learn how to address adults and kids. Kuba bano bana bato. They are in senior 2. They still have to start a senior 3, senior 4, senior 5, senior 6 university. They have to get married. Ekyo kintu kyewabakola, kyewabakoze, yes kyabakoledde right now, but it just imagines nga tekyabakoledde nekigenda maaso. It would be on their kids, on their children, their wives, their families. Omwana omu mu interview emu yagambe taata we ali embarrassed ku mulimu gy'akolera because of what you said about his child. You get? So the whole crew, before you bring talent shows, don't bring obuzibu bwabwe they get unprofessional people. Talent show y'abayimbi oba ya bintu, let's say talent music shows there is abayimbi, then people that have never even sung, that don't know, and they are telling kids mbu oflatins kati ogamba ocho omuntu aflat tomanyi na kuba noti tomanyi ne wenkugira si tosobola nagiwulira nti eyo si oba wenkubira gitani nga nti ninjikubira mu dito so akugiteeringa
you're telling kids mbu temuflatin. Sirina busungu, but I feel bad because mugenda nalemesa abaana bato okuparticipating in these things. Yensonga lwaki Farouk olaba nti zino competitions zijja abaana ne baziwangula and they stop there, they never be stars because bano bakola sente na ratings, they don't have an after system okyegede nti competition oluggwa what next for this winner. Tumutegekedde structure kiba producer ba marketing, how do we help the winner? Bali mukola sente. Kyegede olumala sente abaana amu ne sente bazifuna mubawo emitwalo nsima milioni n'omubalira mbu twakugiddeko studio ya milioni 2. You mention a lot of funny things. Kyenkugamba nti the problem is unprofessionalism and the intentions of these shows. These guys don't bring these shows to lift kids. They bring these shows to make money. And after making money, they bring these shows for ratings, money. Aimwe abe si baana bana bajja. Si kujja bitone. If it was their aim, then how many have come? Because I'm from a competition, yes, but you mean Airtel yankwata nenyamba kombu what after yali hustle na lya hustle yampa publicity nenkola hustle ya wemba temukola competitions ezo wemba temuli ready wemba temugala kuba professional. I'm not attacking anybody, but you're going to stop young kids from young guys, the youths from coming for these competitions because muli unprofessional. Yeah, find a way of talking to these kids. Kuba bagambe America got talent isimanyi bajaji bagamba straight depends. Sida wangayo judge America has got talent kagamba omwana omuto from the age of 1 to 14 you're fake, you're bad. Omwana omuto learn how to address a young child because encha aja kudda in that same competition for the second time aja kudda. Yes. I'm going to try my best. Era njagala okwebaza abana Uganda mwebale kunkwatirako with helping these guys. Keep helping them. Mwebale nnyo mwebale ddala abana mbayambe. Let's see. And more other guys tujja bayamba. If singa ensi yaffe ebeera bwetu nga tuyambagana will reach very far. Okay. Yes. Thank you so much, Bruno. Mwebale nnyo. Faida munda. Kiri kitya muganda wange? Kyerestedde buli kimu. Mulikiriya? Tulikiriya nnyo. Kyekyabadde osooka ombulira kati gwa yali ku set. Kyekyaliwo ekituufu? Ekituufu noweza blaza wange oyo. Yayinza okinnyonnyola? Omukulu yagamba atya? Omukulu ebigambo ebyavaamu kale tebyali birungi mu matu gaffe, yatugamba nti tuunya. Otyo? Aha. Ate ye teyakomentinga na kukomentinga. Ye yali time yo olwatuka time ye yagamba bugambe mbu tuunya. Teri commentinga kulala. Omukulu yabaleka yabawayo ka chance mukube oba temwaite munnakuba. Twakuba. Mwasooka kukuba. Then olwamala then bajaji nga kisigadde bajaji okumentinga. Then bakomentinga nga ye alina sembayo. Kati ye nakomentinga mutuunya. Nagamba muonya. Kanjogereko n'omukulu. Yo, what's up? I'm good. How are you? Fine. Amanya go? David Omondi. David Omondi. Yeah. From where? From Kenya. From Kenya. Kenya where exactly? Nairobi? Nairobi, yeah. Nairobi. Yeah. So, oli otya? Ndi fine. Oli fine? Yeah. Kiri kitya muganda wange? Kyali kitya ku set? Obona alimba byayogera. Talimba. Ali mutuufu. Omukulu yagamba atya? Anti tuunye. Mwali mumukoze ki? Nange simanyi. Okay. Bade tuze kuzina. Then twamala ne bakomentinga. Yeah. Then batuga Diana kiriza naye. Diana accepted. Yeah, I accept with her. Okay. Because she told us our techniques are good, but there are more people there in Kampala who are better than you. Which is okay. Yeah. We had hope. So when it reached to Alex, we did not expect that word from him. Okay. We expected that where your level is too low, you need to add and move on. Okay. But what we had, I even panicked. What did he say? That you smell. Okay. So
that thing made my mind just think once that we are spending the sweat because we are just from dancing. Yes. Because you can't smell is sweet. expected. You can't smell sweet Yeah. while you are dancing. You Yes. have to sweat. That's what I had to feel on my heart. Okay, which is okay. So muganda wange muli ba myaka emeka? Nze nina 16. And you? 17. And you? 19. Competition mwazivaamu oba mukyalimu? Twazivaamu. Twazivaamu competition. Nga waka ye mutono oba just bino byayogera? Ekya waka yakimentioningako oba teyakimentioningako? Ekyo teyakyogerako ye oba ekyamuli mu kamwa kuwunya kyokka. Teyamindinga na bye mukoze? Kyekyo ekyamuli mu kamwa kuwunya kyokka. Said this man, we can't even allow him to see what we are dancing. Yeah. So it was too much. It was too much. It was Okay. Kakati you guys you have come here. Muze kola ki? Tubadde tuze tukolako shake up eza health. Amanyo. W'amanyo. Okay. Doctor atuwadde ka favor n'agamba yalaba gundi zaffe ku social media. Yeah. N'agamba nti ajja tuyambako ekikwatagana ne health y'amanyo ajja tuyambako. For free? Yeah, for free. Hey. So Bruno muganda wange Bruno. Do you know Bruno okay? Yeah. Actually, I thank him very much for him bringing us here. Actually, we could have not been here by now if it was not him. Yeah. He has brought us many opportunities and I thank him for that. He has made us smart and that I thank him also. I thank also the manager for the work he has done to us. Yeah, and all the Ugandans who have helped us also. I thank them very much. Also, Alex Mukulu, I thank him because he's the one who's right now here. But don't lose hope. Yeah, Don't lose hope. We're not gonna lose hope. Okay. Yeah. Okay. Alex Mukulu omuwaye kagambo ki? Nze njagala kumwebaza. Nti ki? Kuba singa teyatugamba ekyo kigambo kuba tetwanituuse wano we tuli saawe. Kuba era mu competition twategeera nti tetuyiseemu. Naye ate ye yali final judge. Tomanyi oba yandigambye esaawo ne tusembererako kumpi. Naye ate kyeyayogera kyatuluma ate ne kigenda ne mbana Uganda abalala. Nekibakwatako ate ne muvaamu n'abatuyamba nga Bruno ke. Bruno ko omuwa bubaka ki? Nze obubaka bwe muwa. Kubanze mbalabidde ku Bruno ke mbabuulira amazima. Nze obubaka bwe muwa saba Katonda amwongere emyaka mingi n'okuwangaala era. Alex Mukulu omuwa bubaka ki n'abantu abakola ku pane eyo ye mu bintu bino byonna onenya ani omutuufu? Tunenya bategesi b'ebintu bino, tunenya management ya TV, tunenya pano. Gulowooza ani musobya oba mmwe basobya? Nze ng'enjogera yange oba enjogera yonna tolina nenya muntu wabula maybe sitaani yamukozesa kukola olunaku n'avaamu ekigambo bwekyo, so tetulina kunenya muntu yenna naye just alabika Katonda yamuyisizaawo n'agamba n'akyogera nekifuukamu advantage paka we kitutuusiza wano eno. Mpulira mbu ne mwali mufuluma yasigala abagamba. Yasigala atugamba yayogera bigambo kyabwe. Kuba twali tukyali awo nga yabulayo okwogera kati taani we yatuuka yagamba nti muunya temunzikiriza nalaba dansi wammwe. N'agamba n'akiddamu emirundi mingi muunya kati bajaji abalala ne batugamba okay now you can go, naye ng'asigala akyogera paka omuntu omulala we yajjawo n'alekera. This a bombo, they call it a bombo. Yeah, which made me annoyed as if we don't have some what for sponges for bathing. Yeah. Akati family zammwe muina family. Temubeeranga si mwabeebeezaawo. Mulina gye muva musoma muŋŋambe musoma si kyo? Ebintu bino byatuuse ku bazadde bammwe byabayisizza batya? Byabayisizza bubi kubanga baadde batulinamu essuubi kuba kye twali tukola twali tukyagala ng'ate bamanyi tusobola okikola. Kyabayisa bubi. Okay. Tweyanziza nnyo naye temugwamu ssuubi mubeere nga mukola ki ensi bwetyo. Okitegedde?
temuggwamu ssuubi naye nga mubeere n'empisa Kampala ono mukwatagane bulungi ne Bulunoke ajja kubatuusa wonna mukola ki mubandabire baganda bammwe bonna abali naye Alex mukulu twebaza Abannayuganda bonna abavuddeyo okudduukira group eno wadde nze saabadde nnyo paati naye baganda bange bano ntimwebale baganda bange mwenna baagala oyamba abantu bano mukwatagane ne Bulunoke. So manager w'abaana bano bamuyita Shamdin. So eri 0704 14 7404 0704 14 7404 0704 14 7404 obafuna